Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abalungi abatuwuliriza n'abatulaba ku lutimbe Labbaika Islam Media ku hando yonna gye batulabira, tukomyewo nate omulundi guno nga twongera okunnyonnyola ebikulu by'ebigambo bya wakiteewa Allahu subhanahu wa ta'ala. Abaffe nga twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindika bannabbi bano ng'ayogera mu lulimi olwali olw'abantu be. Abaffe nga toyinza kutegeera Qur'an Allah biki bye yali agamba okuggyako ng'otegedde amakulu g'ebigambo ebyo. Abaffe twagenda mu maaso tunnyonnyola ssuura esooka suratu al-Fatiha. Abaffe nga tulina sheekh waffe Sheikh Quraish, Sheikh teteraga kwanjula ono, Sheikh tubadde naye alhamdulillah. Ne tujoogerako ebirungi byali bingi nnyo. Lwaki eyitibwa al-Fatiha? Lwaki eyina amannya g'eyina? Lwaki Allah ebigambo yabisenkanga bwe yabisengeka? Alhamdulillah kitegeeza ki? Ar-Rahman ar-Rahim kyeki? Ne tugendera ddala paka ku aya ya Maliki yawmiddin. Abampuliriza Sheikh Quraish, abantu baffe abalungi bano tukyatambula nabo mu Qur'an. Surah al-Fatiha gye tunnyonnyolako. Saba mbuliza ku bantu baffe tugende mu maaso ne program inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد حبيبتي babatuliriza ansoko kukola musako n'ekira musocha ffe ng'abasiraamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi الله أوقاتكم بكل خير. آمين ربي. وجعلنا وإياكم ممن يتبعون هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم نعم سيد بإذن الله تبارك وتعالى. إلى wetwayimirira mukadde wange bw'ojjukizizza twalaba obulungi bwa suratu al-Fatiha ne tulaba aya ezisookera ddala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga atulaga nti amatendo gonna gage. Awalan yaga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Amatendo gonna ga Allah tabaraka wa ta'ala, amatendo gonna amalungi. Kagamba ako kalina okwongerwako, amatendo gonna amalungi. Bima yani annana la nasifu Allah ta'ala, tetutenda Allah tabaraka wa ta'ala na kitendo kyonna kibi, tetutendereza Allah na kintu kyonna okujjako ekyo kye yatugamba tumutendereze nakyo, oba nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kye yatugamba tumutende nakyo. Fe ebirala bye tuyinza okulaba nti bisaanidde twali mutendereza nabyo, naye nga yetenda nabyo Allah tatukkiriza tubimutende nabyo. Allah jalla wa ala yetenda nti w'amaanyi, naye gwe bw'otulira mu by'amaanyi n'olaba nga mulimu empologoma n'ogamba oyo empologoma ekitendo ki ekyo mu bitendo bye tekiriimu. Allah mu kitendo kye temuliimu empologoma, newankubadde otegeeza maanyi empologoma tekola ki? Naam sayyid. Bw'olaba nti Allah jalla wa ala wa munene n'ogaa nti egguluddene, ekitendo mu bitendo bya Allah guluddene tekikola ki? Tetokkirizibwa mutenda nakyo gwe ng'omusiraamu newankubadde nga kirina amakulu ge kitegeeza era nga malungi mu lulimi olwaffe oluki. Idhan Allah tumutenda n'amatendo gonna amalungi, naye nga yeetenda nago obanga nabbi watugamba tumutende nago. Ar-Rahman ar-Rahim, omusaasize ennyo. Twalaba ki Ar-Rahman kitegeeza ki, era ne tulaba nti okusaasira kwe kwenkanawa. Mu aya endala yatugamba nti wa rahmatuhu wasa'at kulla shay. Kusaasira kwe kwabuna oba kusobola okuyingira mu buli kintu kyonna, ekitegeeza nti bw'abanga asaasira talinaayo kyasobola kuleka bweru singa nga kiba kinoonyezza okusaasira kwe. Wala yagamba nti singa nga ekitonde ekyo kinoonya okusaasira kwa Allah kiba kijja kufuna, kubanga oyinza okuwumuza ati lwaki agenda kuyingiza abakufaru omuliro. Olw'ensonga tebaanoonya kusaasira kwe. Kusaasira kwe kugazi. Era omulyango gw'okusaasira gwe mugazi. Mulaba ku duniya asaasira bamukkiriza n'abatakola ki? Ne balya, ne banywa, ne bassa omukka gwa bwereere, ne beeyagala, ne bazaala abaana, ne batiba. Naye nga lwaki? Olw'ensonga bayingira mu kusaasira kwe yateeka ku duniya
okwaba abamukkiriza n'abatakola ki ayeri wala tahsabanna Allah ghafilan amma innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar abalindikirizamu olunaku amaaso gagenda okukola ki lwaki nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina subhanallah arrahman arrahim asasira abamukkiriza ku dunya n'abatamukkiriza naye ate konkomera agenda kusasula bakola ki abaali bamukkiriza bokka. Naam Sayyid. Twagenda ku aya ey'okubiri eddaka egamba nti maliki yawmiddin. Allah jalla wa ala ye mufuzi w'olunaku lw'enkomerero. Ku dunya kuliko abakulembeze bangi Sheikh. Era Allah jalla wa ala yagamba nti kulillahumma malikal mulki. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abakkiriza mwenna mukyogerenga mukiddanga mu lunwe nti Allah tabaraka wa taala ye kabaka w'abaki wakabaka. tu'ti al-mulka man tasha obukulembeze gwo boyagadde watanzi'u al-mulka mimman tasha obukulembeze olabe yabutuukako byagamba yabufaanaganya nakufa omuntu nga babumujjako babanga amukulamu omwoyo tanzi'u n'omuntu aba avaamu omwoyo naz'i ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل يوم القيامة بجم byatulimunga enge obukuku na bichi Allah jabijjamu murundi ogugino kola batu buli gotunako omwagala wagazi kubali mujjana Sheikh ogambye Allah we yatuuka ku kulembeze engeri gyabujjako gwaba abaddabu wadde bifo abanga mujjamu omwoyo tewuviikako entebe ewooma musajja akyogera saga entebe ewooma. Naam Allah jalla wa ala maliki yawmiddin bibikwatagana n'olunaku lw'enkomerero yagamba olwo lwange saaluwa nabiyyu mursal wala malakun muqarrab teryalulinako buyinza. Allah jalla wa ala ekyo nno kitutegeeza nti Allah jalla wa ala yagenda yafuga ejjana era yamanyi bani abagiyingiramu. Wano nno tufunamu ekigamba nti naam Sayyid ffe ng'abasiraamu era abakkiriza tetusobola kugamba nti oyo gundi wa mujjana bi'ayinihi abadan tetulina gwe tumanyi nti ye gundi asala lazima muzikiti okujjako nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti bamuki ngaba 10 mubashiruna bil janna nga 10 al mubashiruna bil janna ne sahaba byagamba nti Allah radiyallahu anhum wa radu anhu abo tubanya bamuki bamujjana Sheikh kuba Allah tasima muntu ate namubonereza kalas naye abasigalidde oluvannyuma lwabo tetulina gwe tukakasaako jjana ku saidi yemu tetulina gwe tukakasaako muliro era kyabutali bukkiriza musiraamu okuva mu ggambo erigamba nti gundi gwoli wa muliro sekano kyafuka adi wane waffe kigambo kinene akyogera abatapimye abatasose kwetunulamu yaani kubanga omuliro tegulina agufuga okujjako nannyini kutonda muliro nga Allah tabaraka wa taala atugambe nti maliki yawmiddini ye mukulembeze ye mufuzi ye kamalawo yonna y'olunaku lwaki olw'enkomekero. Ku dunia abakulembeze tugambye bangi era bafuga naye ku lunaku luli talina gwagenda kulekera buyinza bwonna kubikwatagana wa gy'olina kulaga. Sheikh yawmiddin ekikwewuunyisa okumanya olunaku olwo yalufuga buli omu yagenda omwebalira bamalayika abamanyi webali abasobola okukola omulimu tewali naye buli omu yagenda omwebalira. Wano mu nsi tulinawo zikkooti ez'enjawulo kyogwo omusango temuli mugende mu kkooti eddala erisogoddako mugende mu kkooti ate high court olw'ensonga nti balawo obusango obutaka naye Allah yawma al-qiyama aga buli nsonga nkulu n'owekitono gwe tulaba nti kitono faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wakadhalika waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Seeka kyogamba Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okutunuulira ayaliba yakola akatono era yeke nyini yajjokka mulaga sijjaga nti ajja kalabula Allah ajja kamulaga tolaba nti Allah yaga nti wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun bagenda kubaako bye bagenda okusisinkana mu maaso ga min Allahi ontegeera Even ensonga zonna yagendo zikola ki Allah zonna yagendo zekwatira yagendo zemalira Sheikh olabora olwaliro katono nnyo ng'ogenda mu maaso omuntu bw'agenda ku mulimu bw'ajjanga alina ensonga alina wansookera ku reception bwe bali mount genda ke wa branch manager bali magenda ke wa gundi genda okusinziza ku level bunene bwoki bw'ensonga naye ogenda nti Allah ta'ala buli mulimu
buli kyonna buli muntu yenna buli kitonde asa si muli muntu buli kitonde kyonna buli kiwukana buli byonna yagenda obyekolerako tayina gwagenda kukwasa nsonga za bitonde by'yawmal qiyama. Allah yagamba nti wakana Allahu bima ta'maluna alim basir khabir nti buli kyetukola akimanyi akiraba ate akitegeera bulungi kuba khabir yani mukenkufu mukyo. La ilaha illallah bima yani nti talina gwagenda kusiga kukwasa nti buli lukwata gino emisango mingi ntikwata munko kolerako nedda gino mingi ate mitonotono gikole ki n'abakuffaaru. Allah tabaraka wa taala agamba yawma alqiyama bamaze okubasalira okugenda mu muliro waqadimna nedda bamaze okubasalira okugenda mu muliro. Naam Sheikh. Allah jalla wa ala ina aya gyatunyumiza nga agamba nti ffe mazima ffe tumanyi baani abateekeddwa okusooka okuyingira omuliro hatta n'abagenda okuyingira jahannama tagenda bagiwayo lumu. Waliwo abalina okukola ki okusookayo ye yabamanyi ye akola ki eri mu suratu Taha aya ngerabiddemu naye obukulu bw'ensonga nti Allah jalla wa ala yagenda okubanga akwata ensonga z'ebitonde bye okuva kwesooka paka kwesembayo. Hatta Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalaba ebisolo nga biri mu kwekoona bikola ki nga byekona Sheikh nabwe sahaba gwe yali naye namugamba nti ebigundi ezo kyebyekoonera aga nti Allahu wa rasulu alam. Allah lombako ebakola ki buli nsonga yonna bagizanga eriki eri nabbi ne Allah ekyo nno kyakolanga nga nabbi akyakola ki naye olwayo tuga nti Allahu alam naye luli Allahu wa rasuluhu alam. Bwamugamba nti Allahu wa rasuluhu alam namugamba nti lakinna Allaha ya'lam naye Allah akola ki Allah yamanyi amanyi lwaki ziri mu kwetomera ensonga ki ezireetedde okusoowagana zetomere. Era yawmal qiyama ajja kubanga eramula wasayafsiru bainahuma yawmal qiyama era wakati waazo ajja kuba endiga ezolaba ezeekoona gwe tomanyi nsonga lwaki ziri mu kukola ki naye Allah akola ki era amanyi eri ku saidi entuufu n'eri ku saidi n'erimbu lyaz'amaanyi era yawmal qiyama ajja zisasula. mu mannya ga yawmal qiyama kyeba yitibwa yawmal fasl yani yawmal fasl kubanga Allah agenda kwawula wakati kubanga lwawula wakati w'amazima n'obuyimba wakati wali ku saidi entuufu ne wakati wali ku saidi enkyamu. Allah tabaraka wa taala idhan maliki yawmiddin erinnya ddene malik law kunna na'lam singa twali tumanyi singa twali tuliwa obutuufu bwalyo valiyayo entuufu wallahi ma qaddarnahu haqqa taqdiri titwaliwa valiyayo ntuufu kuba Allah jalla wa ala nti maliki yawmiddin ye mufuzi ye mukulembeze olunaku lwaki ekitegeeza omwana adamu bw'aba akole ng'amanyi nti waliyo omulamuzi ow'okuntikko olwaleero agenda omusasula mu buli kyonna kyakoze. Olwaleero kyekonge omuntu bw'akola ensobi ng'amanyi nti agenda okumulamula oba oli awo amumanyi abeera shuwa n'agamba ndaba Musa yakola ki ali atudde mu gundi nti emuuni oyo Musa nasoma naye oyo Musa oba oli awo ogenda okulaba bamutuyingizawo nawe oyo Musa bwe tunakola bwati ne bwati ajja kukkiriza naye agenda okutulamula. Waadha yushiruna mukadde wange nga bw'okireese ekyo kirina ngeri feeling gye kituwanga egamba nti bw'abanga ye mukulembeze w'olunaku lw'enkomerero lwaki yeesigaliza ensonga kyekibuuzo ekisooka lwaki ye yazeesigaliza olw'ensonga talina wakati waffe tetulina wakati waffe naye Luganda talina kuffe gwazaala talina kuffe nti tumuyinako oluganda olw'okumpi ate nga tazaalibwa ntegereka kubanga ekireetera abantu okutya amakooti olw'ensonga oyinza okuba gogenda naye mu kkooti mwana wange oba ayina omukwano oba yasoma alaaka eyo naye kituwa okuba nti nno tutegeera nti balabanga bw'aba ye mukulembeze w'olunaku lw'enkomerero talina gwajja kuttira ku liiso mwana wa gundi abadan era talina nsonga gyagenda kusinzirako ng'erimu kyekulubira alyokattira omuntu yenna ku liiso abada. Idhan hadha huwa rabbuna maliki yawmiddin yoyo Allah waffe omufuzi wa luki atugamba nti iyaka na'budu mukama waffe gwe wekka gwe tusinza iyaka na'budu enno iyaka erimu kyetuyita taksir okassara ibada taksir al-ibada lillah ne ikhlas yenyini
tukola ikhlasi lahu tekyuta takusiri yani ibada tugisalako netujawulya Allah iyaka na'budu gwe wekka gwe tukola ibada y'okusinza yeyawulidde lwaki tugambe iyaka na'budu bimaana na'budu iyaka tusinza gwe ekitegeeza omuntu aba ali mu kuwa bweyamu aba ali mu kulanya ti mukama wange sirinayo gwe nsinza okujjako ni okujjako gwe kale na bwe kityo sirinayo gwe ngenda kwolekeza okusinza kitegeeza ki okusinza kitegeeza buli mulimo gwonna gw'okola ng'ogusuubiramu okusiimibwa eri oyo gw'ogukoledde buli mulimo gwonna gw'okola ng'ogusuubiramu empeera n'okusiimibwa eva eri oyo gw'ogukoze eki yalima ogusuubiramu jjana oba gusiima yani bagenda kukusiima oluvannyuma lw'okukola ki yogukola Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti buli kintu kyonna nga mukikolanga oluvannyuma lw'okukikola mwagala jjana oba muliro yempeera gye ntegeeza sitegeeza mpeera ya ssente si musaalamu mwagala jjana oba muliro ebintu ebyo mubikole nga mubikolera nze nzekka buli kyonna ky'ogenda okukola nga kitwalibwa nti ibaada kubanga togamba nti kye bayita ibaada linnya erizinga buli mulimo gwonna omulungi nga Allah agwagalira ng'agusiima mu bigambo ne mu bikolwa bigambo gy'emirimu gy'olulimi ne mu bikolwa ebikolebwa n'emiki tugamba nti ebikolwa twawula ebikolwa ebikolebwa n'omutima n'ebikolwa ebikolebwa n'omuki ebyeyolese n'ebiteyolese ekitegeeza mwe muli okusala bw'oba ogenda kusala ng'ensonga lwaki osala oyagala wabeewo akusiima oluvannyuma lw'okusala kikole ku lwa Allah ng'okusiimibwa muliro najjana mutereevu kikole ku lwa Allah bw'obanga ogenda kusaddaaka ku lwa Allah oba ntegerekeka Allah tabaraka wa ta'ala atugambye nti iyaka na'budu gwe kagwe tusinza wa iyaka nasta'in oluvannyuma lw'okuba nga tukusinzizza mukama waffe era gy'oli gye tuddukira okunoonya obuki wasta'anta fasta'in billah wasta'anta fasta'in billah bw'obanga olina obuyambi bwonna bwe weetaaga togezaako busa kyategeeza nti tategeeza kusaba wajja ng'onnyambeko nsulireko ategeeza nti singa nga wabaawo ensonga gy'olaba nga tewaliiwo mu bitonde agirinako busobozi olina kwolekera wa Allah ekyokubiri tobaako gy'osookeza nsonga zo hatta ne mu bitonde ebintu bye balinako obusobozi tobisookeza mu bitonde olufuna ekizibu nga tonnaba kukwata kasimu kuba nti gunimperezayo emitwalo 5 ndi bubi sooka oloopa ekizibu kyekyo eri oyo yakutonda shekhulo sahaba omu shekhu myera amusomesaako ng'ayogera ku basajja fiqa gye bali balinamu Allah yali atambula ku sahili albahar ku lubalama awo ng'atunga alina kyeyali atunga empiso bwe yagwa wansi teyasooka kutama kuginoonya yasooka n'agamba Allah empiso yange egudde nsaba ogindage naye naakutama wansi aginoonye butereevu omuddu bw'atyo bwe yalibadde lwaki omuddu yalibadde bw'atyo nti ffe ng'abaddu ffenna tuli bakendeevu mu bukendeevu bwaffe obukendeevu obwaffe bwe tulina ffe ffennyini ng'abaddu tebusobola ate kuyamba baddu bannaffe balala okuggyako singa nannyini tutonda aba atwanguyiriza okuba nga tubatuusaako obuyambi kati gwe bw'oba ofunye ekizibu n'okisookeza eri kitonde kinniwaaki ekinafu ekikufaanana oba ogenze eri atasobola nga nawe tosobola atasobola aba agenze eri atakola ki atasobola aba agenze eri atakola mukadde wange naye wallahi ekigambo kyewagadde ekyo nti ebikolwa byonna ebyokusinza bya Allah byalibadde byaki ebikolwa okwesigamira kwonna n'obuyambi bwonna tulina bunoonya eri Allah tabaraka nti tekitegeeza nti tetuusabe mu gundi naye tulina kusookera waggulu sookera waani wa Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka osooka okubira musajja okwasa ensonga then oluvannyuma omugaa nti ate ya Allah ngondeza n'omuddu ono kubanga lyekkubo lyensaba ompeeremu obuyambi bwenkusaba bw'obanga gwe yensuubira kubanga ate era osobolaga nti ya Allah nsaba Sheikh Quraysh nanyanguyiriza ensonga nkoleko Allah nalaba nga si asaanidde n'omukubira n'atakuyamba kyokka lw'okuba wamusabye aba yakuteereddewo dde ekkuba eddala
Allahu akbar. Yo Allah tabaraka wa ta'ala. Kanyumiro Sheikh Quraish. Naam. Bade sabo sibula abantu bano mu kigambo. Saba Allah jalla wa ala tuokubanga tumutegeera muntegeere ntuufu. Amin ya Rabbi. N'okumuwa value ye ntuufu. Amin ya Rabbi. Tusobole okuddukira gyali mu bizibu byaffe. N'ekisinga obukulu byonna nga tetunnaddukira gyali mu bizibu byaffe. Tubeere nga tumusinzanga yekka bwe tusinza yekka Jalla Jalaaluhu. Sa Allah abeere nga tukumye abatulaba n'abatuliza onjuka Bekeza Media. Tukusaba following, tukusaba liking, tukusaba subscribing. Video bw'ogirabanga y'obusiraamu gyongereyo. Ebisobyenga mutusaasira tuli batonde. Wa kullu aam wa antum bi alfi khayr. Sa Allah abeere nga batukumira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam.